tusimbudde mukwano gwange mpuliriza nze AK Master ku lutimbe gaggadde olwa AK TV okubeera nga nkuteerako galubindi ate tukube tochi twanamirize mukwano gwange mpuliriza olwaleero tugenda kubeera nga tulaba ebbaluwa muzzukulu wa generali gyawandiikidde ow'ekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebbaluwa eno ya miko 18 mirambiri ya mukwano gwange mpuliriza njagala ogiwulize n'obuwombeefu. Gye ngenda okulangira kusooka njikuwe paati 1 nja kugikuwa ne paati 2 mukwano gwange mpuliriza osobola okubeera nga ogifuna n'okubeera nga oginyonyoka. Generali ki lwaki awandiise ebbaluwa byonna ogenda kubeera nga obitegeera mukwano gwange programu eno ey'olunaku olwaleero. Sigenda kubeera nga munnange nnondobereza n'okubeera nga nkulwisa nnyo wabula nga sinaba kubeera nga tuyingira ebbaluwa yaffe mu butongole mukwano gwange mpuliriza. Bw'ayagala okusiba enviri za dread mukwano gwange mpuliriza eza nnakyo n'ezitali za nnakyo nga za miguwa gwa ku namba esimu gy'olaba ku screen eyo oba teeka ku WhatsApp message bajja kubeera nga bakolako enkola ey'omulembe omutebi. Bwe bagamba nti enamba ogijje ku AKTV bajja kusalirako ebitundu 5 ku buli 100 mukwano gwange mpuliriza. Batuteekamu ssente kubeera nga tubatuusako akadde kano mukwano gwange mpuliriza. Teekako WhatsApp message yo oba munnange bakubire bajja kubeera nga bajja bakoleko wooli wonna bano bali mobile. Ayagala enviri teekako WhatsApp tubeera nga munnange tutambula n'abantu bano batuyambeko kubeera nga batuddaabiriza. Ekingi ky'abantu bano enjawulo gye balina bagenda kujja bakolereko awo ewo wooli wennyini togenda kubeera nga obatambulira bano bagenda okubeera nga bakutambulira. Kale twolekedde mukwano gwange mpuliriza nkusaba n'obwombeefu vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo bw'obanga olimpyo subscribinga ku channel yaffe tusobole okubeera nga tutambula ffenna mu mwaka waffe obeerenga nga tomusuba mukwano gwange mpuliriza bwe tuba nga tumaze okubeera nga tumuteekayo. Kale tusimbudde mukwano gwange mpuliriza. Ebbaluwa yange eri President wa National Unity Platform His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nkulamusizza nnyo Mr. President kansubire nti ebbaluwa yange ekusanze mu mbeera nnungi. Naffe gye tuli eno ziwambaza tukesa lukyanga nkoko ya mutamiivu. Nkwebaza emirimu gy'okola mu biti eby'enjawulo obadde kyakulabirako kirungi abavubuka ab'omulembe guno n'ab'emirembe egigenda okuddirira. Weebale kusaddaaka bulamu bwo ne weeresa okuwujjalya myaka egy'obuvubuka bwo n'osalawo osetta ofaali ku nkulakulana y'eggwanga lyaffe. Ku lw'abajjajjaffe abaakasukwa ku ttale mu lutalo olwaleeta abatufuga kuno, ku lw'abannayuganda abazze batirimbulwa ekifa mukokko ne ku lw'abalamu abawulira bino obuba buli az'amaanyi bwe sikwebaza ng'omu ku baana ba Uganda afuba okulaba ng'otakabanira enfuga ya demokulasiya. Weebale kuba mu lwanaganye kakobogo okubeera ng'ofunye okuzuukusa omuvubuka okwenyigira butereevu mu ntambuza y'eggwanga era okoze ky'amaanyi okugatta omugatte n'omuvubuka n'ekigendererwa kimu ekya Uganda ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Enkwata ye y'emirimu ebyafaayo byo ebitaliiko ttosi okwesusunkula n'obbulukuka mu ghetto n'ofuuka omwana omutakabanyizi w'eddembe kayingo nsinzira ku ebyo okukuyita musawo mulembe guno kuba ebikolwa byo tebituyiwangako. Wakati mu lwogolo lw'abali obuyomi abamisi b'ettosi abakonjezi n'abali b'enkwe osigadde oli mpagi sseddugge ekyakutta omuli n'ekigendererwa ekyokununula essuubi lyaffe. Mr. President olutalo lw'okulembedde si lwangu naye abo bokka abaliteguka obunyeebwa obutegebwa ne balumalako be baliroza ku buwoomerevu bw'ebibala bwaliwo. Fada oli mbumbira akutudde essuubi lyaffe okusindogoma n'engoma n'emirere entongooli n'obudodi bisekebbuka ng'oyiseeko mu mambuka g'eggwanga mu masekkati ne bugwanjuba ne buvanjuba ate bwe kituuka kufa aba wano masekkati n'emisekeranyoma ginyaanyaagira. Ettutumu lyo ye mmanduso y'amaanyi go g'ensaba oleme kuddiriza oba waleme kubaawo mbeera yonna ewugula mmeeme y'abakuliramu essuubi anti obwatu bufa amagoba. Kyamazima Mr. President nga ggwe omugabe w'olutalo luno ojja kubonaabona nnyo ojja kusongwamu eno ennyingi ne bw'onookolera bukolozi empapula z'amawulire zijja kubeera nga zikuwandikako. Naye nkusaba obeere muzira nga bajjajjabo abaakusooka sitya munyoluta akome na kayira n'abalala ogumire obulipo enkovu n'ebiwonvu ebiri mu lutalo lw'okulembeddemu. Ebirowoozo bimpambawamba maaso gantwakaala amatu gampoomerera ennyindo zingaziwagaziwa ziwunyiriza evvumbe ly'emiso gy'essanyu oluvannyuma lw'okuyita mu katyabaga Katonda ng'atubedde ng'ennaku ez'okweyagalira mu ggwanga lyaffe zituuse. Naffe tukiraba ebikunyiga bingi okuva mu mikwano n'abalabe ab'ewabweru n'ab'omunda ebigendererwa okunafuya bakutuule ku nfeete. N'ebivulu ebiyitibwa mutabani w'embuga okwetoolola eggwanga lyonna tebikuyingula mmeeme okwagala tebakukaka ate n'okubwesooka si kubulya okunaba mu ngalo kwe kubega obuuka bifunvu nga baleeta nkulukuku.
ffe gwe tutunuulidde wekka bakitaffe ne bannyaffe gwe ssuubi lyabwe abavubuka bakutunuulidde nnyo emyoyo gya bannaffe abaze batokomoka Kacaayimundu ejja kuno wulira gikulukusa amaziga giraajanira mu luwonkowonko nga gwe ssuubi lyagyo olinawulira eggwanga abalabbayi baliwo olufuubanja taata ssuubi twenyumiriza nnyo mu birowoozo by'olina ng'okutereeza ebyobulamu eddembe ly'obuntu erya nnamaddala erisomesebwa bigase ensi yaffe avuka baleme kudaagana mirimu amadiini agantulyonya emyoyo galekerawo okukozesebwa bannakyemalira obwakabaka bwaffe bussebwemu ekitiibwa n'ebirala bingi bw'okutte toddiriza mukama wange gwe wayimba nti teri mirembe gye bagenda kutuleetera ku sowaaniyo oba ku soosiyo embuli etefa yonna ffe twabikukwasa tusazaamu omwoyo gw'akatengo empulunguse tunaazirabira ku bikolwa byazo ssebo wange nkusaba ojjukire ebikolwako byonna bigenderera kukunafuya ate si bipya ebisinga byalabwako wano mu gy'ekinaana nga bavuga kuno bakyatakabanira kye bayita eddembe era singa teyali ntiisa ya ttemu eyakolebwa ku munnakasese Victor Mohendo awo muri mirembe Uganda Patriotic Movement ekibiina ekyali kikulemberwa Mwami Museveni ebiseera ebyo kyali si kyakuvuga wadde constituency n'emu mu kalulu naye akayinda mu ntenvu ya 1980 akuwandiikidde bino nali sinaba kuzaalibwa wabula nsinzira ku byanyumizibwa ebyasigalira ku ntambi ne bye nasoma mu bitabo bakadde baffe bye baabaga Mohendo yali mmyuka wa District Commissioner w'e Kasese eyagalwa nnyo bannakasese n'akunakuta akageri kiyali nti yali azaalwa wabula oluvannyuma lwa gavumenti yali ekulembera Milton Obote bwe yafuna amawulire nti Mohendo yali ateekateeka kwesimbawo ku kifo kya Kasese ey'omumambuka yayimirizibwa mbagirawo ku mirimu era yakulemberamu enteekateeka ez'okuyimirizibwa yali Paulo Muwanga yali ssentebe wa Commission era minisita w'ebyokwerinda ono baali bamusuubiriza okuba n'ekkobaane eriwagira ekibiina kya Democratic Party Pada kino kizze kibirawo n'ebiro bino nga ne bwaba mulamuzi n'asala omusango gukwata ku ngome ennene nga bw'atagobwa owaakiri ayimirizibwa oba omukozi wa gavumenti bw'awaayamu n'abaludda oluvuganya ebantanya okusigaza akalimu okuggyako ng'abadde mugezi n'eyebika ekiisa okufaanagana kitutu ne mulyoka musinkana tebawumuza Muhindo yekka bawumuza ne Chris Bwanika eyali town clerk wa Kampala era yali district returning officer ebiro ebyo nga bamulanga okereya obuboksi obukozesebwa okulonda mu ssaawa 8 songa musajja wattu ekigendererwa kye kyali kyakulemesa kuwagika bululu mu boksi ng'obudde tebunatuuka obulonderwako munnange Muhendo bwe yawumuzibwa ekyaddirira kwali kuwambibwa n'abuzibwawo ekintu ekyayongera ennyo etutumu mu bantu be ab'e Kasese Paulo Mwamba yali ssentebe wa commission yatya nnyo kuba kyali kirabwa n'ayonka nti kandidate wa UPC tajja kuwangula singa Muhendo yali abuliddwako amayitire kye baakola bamutankeera nga ne nomination zaawedde ng'eggulo nga ne bwe basaddaka Maguja takyasobola kubeera nga yeewandiisa Museni wa 1980 Muhindo abali mu mmotoka ne mukyala wa mukwano gwe Dr. Bwambale gwe yali yeesimbyewo ku kifo kya constituency y'e Kasense ey'e Maserengeta babavuga boolekera Datsun Saloon okuliraana Sad Hotel mu kibuga Kasese abasirikale kwe kubuuza Muhindo lwaki yali avuga mmotoka eriko number plate y'e Kenya Muhindo yabaddamu nti mmotoka yali ya mukwano gwe Dr. Bwambale ne bukyala Bwambale yakanya kwongereza kunnyonnyola abasirikale ng'abaeremye edda beecwacwanye edda tebakyawuliriza baasikambula Muhindo mu mmotoka ng'ekyokuttale ne bampakira mu bbuutu y'emmotoka yaabwe ne bamuvuga nga bamwolekeza e Fort Portal Mr. President bino byakolebwa misana nga namwe babakola kati jukira ono Assistant Commissioner Mulamba yakwatibwa ng'ekyokuttale enkera waalwo Dr. Bwambale naye yagombwamu obwambala era n'asubibwa kajujjuzi w'ebibuuzo ebeekuusa ku mmotoka ye yasibwa ennaku nnya oluvannyuma ateebwa wabula mukwano gwe Muhindo tiyaddamu kulabwako Mr. President nyenze kuwandika nti nga 1980 abooluganda lwa Muhindo baafuna ekibaluwa nga kibategeeza nga omuntu wabwe bwe yafa era nti yali amaze okuziikibwa mu mpompogoma z'ekinnyanya ekyefaananyiza ekitaanataana olupapula lw'amawulire olwaluukibwa wiikire olwanga 5 Ntenvu nga 8 lwawandiika era lwasavuwaza enfa ya Muhindo olupapula luno lwali lwa kintu musoke Jaberi Bidandisali n'ekirunda kiva eddinda nga bano bonna be bamu ku batandisi ba Uganda Patriotic Movement eyali ekulemberwa Mwami Museveni bannakasese beecwacwana nnyo naddala ku lwalumu Ntenvu 1980 era ne beerayirira obutaddamu kukulembebwa munna UPC yenna olw'okuwerera eggwanga omuntu wabwe Muhindo eyali attiddwa bw'atyo Crispus Kiyonga eyali mmemba wa UPM eyali ekulemberwa Mwami Museveni ke kakisa kokka ke baafuna n'awangula okukiikirira Kasese North era ye mbaka yekka UPM gwe yawanguza mu kalulu ka bonna aka 8
Muhindo ng'amaze okubeera ngattibwa, abannaddipi bangi bakwatibwa, UPC okufiirwa ekifo ekyo. Wabula newankubadde Crispas Kiyonga yali akiwangudde ku lwanga 23 Ntenvu 1980 teyalayira nga mbaka wa Parliament era teyakiikako olunaku na lumu, wabula y'omu ku bannayuganda abaafuluma eggwanga ng'akalulu kaakaggwa. Mr. President, abantu abafuga eggwanga lyaffe enzija gye bajjamu nga tugyesigamya ku nteekateeka y'ebibiina by'ebyobufuzi eyagalira ddala okufaanagana n'ekibiina kyaffe ekyo ekya National Unity Platform gye kyabbulukukamu, naddala nga twesigamya ku bbanga ery'ekibiina okulangirwa nga akalulu kanatera okubaawo, naye obulipo bwavaawa obwabalemesa okubeera nga batuula mu ntebe nga tebannalowooza ku bya kusendogomya mmundu okuterembula bajjajjaffe ne bakitaffe. Ekisooka Uganda Patriotic Movement kyali kibiina kito ekyali kyakatandikibwa abavubuka abato envumuulo embaggubagu era embula kalevu era enjasabiggu abaali tebakkiriza mu nkola enkadde yaliwo eya UPC ne DPC. Kino kyatandikibwawo nga nnya Ssebaseka 1980 ne kitongozebwa ku City Hall mu Kampala ng'emyezi 6 gye gibulayo gyokka akalulu kalyoke kabeerewo akabonna. Abatandisi baakyo bonna nga Elia Kateega ya Father Christo Kosi, Ruhakana Rugunda, Yoweri Museveni, Jeremiah Opiya n'abalala baali bakakomawo okuva mu buwaŋŋanguse gye baali basiisidde okuviira ddala mu mwaka gwa 1970. Nabwe kityo baali tebamanyiddwa nnyo balonzi era nga Uganda tebamanyi. Abo baali babeera mu Uganda nga bidandisali baali bekukumye ng'obulamu bwabwe bwa kimpowooza okusobola okusimatuka gavumenti ya Amin. Tata Suubi Fada n'ekyakalubiza ennyo UPM ekirala nti DP yali nganzi nnyo mu Masaka ne Buganda yonna, ne UPC ng'esisidde nnyo mu Lango Sub-Region ne Bukedi Sub-Region ng'ate Uganda Patriotic Movement temanyiddwa nnyo. DP yatandikibwawo nga 6 mu kulukusa bitungotungo wa 1954 yafuna obuwagizi bungi okuva mu Bakatuliki, ate UPC eyatandikibwawo nga 6 mu kulukusa bitungotungo wa 1960 yeyina abavubuka emmekete okuva mu Buganda, mu Bunyoro, mu Busoga ne mu Northern Uganda ekyabawa omuzinzi ennyo n'omusinzi ogwa Namaddala. Wabula mukama wange kino saanyo okimanye nti newankubadde Uganda Patriotic Movement yayina ebigambo ebirungi eby'essuubi eri abalonzi, baalina okusoomoozebwa nti obukulembeze bwabwe mu kibiina bwali bw'abaana bato era nga abalonzi bangi baali tebeesikisa buvunaanyizibwa bwabwe. Era mukama waabwe wano wensabira Katonda atuluŋŋamye naddala mu nteekateeka egenda maaso ey'okulongoosa ssemateeka yaffe eya National Unity Platform. Akalulu ka 1980 bwe kaatandika okubindabinda nakulabira ebyali tebirabwangako, mpozi bizzeemu kulabika ku mulembe guno ogwa Muzeeyi Museveni okutisibwatisibwa n'okukwatibwa kw'abavuganya gavumenti ebyaliwo ekiseera ekyo, naddala bakandidates baggalibwa ate bo bakandidate ba Patriotic Movement bangi baaganibwa okwesimbawo mu bugenderevu. Ebitundu ebyasinga okukosebwa bya Eastern Uganda bakandidates ba UPM, DP ne CP bangi bayita mu kusoomoozebwa okutalojjeka, wabula ne bwe beemulugunyanga eri abalondoola ebyokulonda abava mu Commonwealth, alipoota gye baafulumya oba alipoota gye baawa oba gye babaga baagamba nti okulonda kwali kwa mazima na bwenkanya. Kale nno bino tebiggwa malojja ebiri mu bbaluwa eno mukwano gwange ampuliriza. N'olw'ensonga eyo n'obuwombeefu nkusaba vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo gw'atambula ne AKTV olutimbe gaggadde, ate mukwano gwange ono tugenda okubeera nga tutandikira mu vidiyo yaffe y'emu ebbaluwa muzzukulu wa General gy'awandikidde Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu paati 2 we tugenda okubeera nga tuva tusobole okubeera nga mukwano gwange ampuliriza twongerayo ensonga eno osobole okubeera nga naawe ogitegeera ng'oginnyonnyoka yonna okuva gye yatandikidde paka gyegenda okubeera nga ekoma. Ebbaluwa eno tugiina mu butongole, tugiina wano ku mmeeza yaffe, omwana akuŋŋaanya amawulire mukwano gwange ampuliriza yagireese dda. Kale n'obuwombe vidiyo eno giwe ekigalo tusobole okubeera nga tugiwa omuzinzi etabaala eggwanga lyonna ne Uganda yonna n'okutwaliza wamu bannayuganda bonna basobole okubeera nga bagitegeera. Nze AK Master ku Galubindi okubeera nga nkubira torch mu nsonga zonna nga bwe zitambula. Bye bye, Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule wa Buganda.